Tubaniriza ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, nga ngenda kusaba osubscribing era olikinge ku channel yaffe eno gwe eyakatweyungako, nga nkuleetedde okula nga nkuleetedde ekibala kye bayita okula omukwano gwange ng'omwami atazaala. Ogenda kuba okozesa ekibala kino kye bayita okula, ojja kuba ofuna ekibala kino oba okula ono omusaleesale bulungi, omusse mu kikopo oba mu kintu ekiyonjo obulungi. Bw'oba omaze omusalaasala ng'omutadde mu kikopo ekirungi, eri ggwe omwami alina supamu akawunti entono, alina supamu akawunti ennafu, ngenda kusaba osubscribing ku channel yaffe eno. Ky'ojja kuba oyiwamu amazzi mu okula waffe oyo ng'ali mu giraasi bulungi, ojja kuba oyiwamu amazzi. Then ago amazzi kijja tuyambako okumuterekeramu ebirungo byonna ebimulimu, ebirungo byonna ebimulimu bisobole okuba nga bitabukamu ago amazzi. Amazzi ago ge tujja okukozesa, amazzi ago ge tujja okukozesa gwe mukwano gwange atulaba era atugoberera ku channel yaffe eno. Amazzi ago omuyiwamu musseemu kiro oba kawungeezi, musseemu kiro oba kawungeezi, kituyambe okuba nga agenda ssula mu mazzi ago. Tugenda musuza mu mazzi ago asobole okuba nga yeekamuliramu ebirungo byonna, kubanga alimu antioxidant, ajjanjaba bingi gwe mukwano gwange atugoberera era atulaba ku channel yaffe eno. Omala omussaamu amazzi, bikkako, mukuumire mu bintu ebiyonjo. Kati yoyo waffe kati ku makya then kwe kumubikkulako. Ku makya kati tumubikkuddeko, ojja mulaba ng'akoze starch ng'anaanuuka. Ajja kuba akoze starch ng'anaanuuka bulungi. Ajja kuba yeekamudde ebirungo byonna mu mazzi singa oba omukuumye bulungi, n'omuteeka mu kintu ekiyonjo, n'omuteekamu amazzi amayonjo. Ndowooza omulaba byakyuse dda kkala, biri mu brown omutonotono, biri mu brown omutonotono. Kati gwe mukwano gwange awo omala okusengejja, ojja kuba oteeka wabbali ebibala biri bye tuggyemu, otabule weenywere. Omukwano gwange atulaba, ngenda kusaba osubscribing era olikinge ku channel yaffe eno, channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.